This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjerera kutoka ntoko ndimbuzi ndi empuno arabura babaddi abakyala wale somwira manyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine mukadde waffe Edward Sendi Kaddiwa. Otunze n'ekintu ekyo bw'otyo bwe watunda erinnya lya Al. Abantu balowooza mbu nnina omwana omu. Al. Oba abantu balowooza mbu ye mukulu. Al si ye mukulu. Ate Elvis. Elvis yasooka Al naddako. Waliwo Elsie. Waliwo Emily. Waliwo Emily Edison then Al. Naye watunda erinnya eryo
kakati bwotandise n'okutunda mukadde waffe ate teweerabire eyaleeta mukadde waffe ng'akikozesa kuba simanya mukadde waffe ani Emmanuel erinnya lyayogera ate banaddemu musanga nja mubuuza Emmanuel yaani oba ewaabe waliyo Emmanuel akufaanana ndowooza wabula Uganda nkambwe naye Uganda nze njagala buli ssaawa wabawo abakwatamu Sandra Nax yatukuddemu bwe vu aba akyatulira bwati chicken nagati nedda nze nteekwa okujjawo ebya chicken bikadde ako kapya nedda kadda naye nga kapya nga bakakafulumya tubaite tukalabangako mbadde sikalabangako oba ani ayina ebintu bya chicken ebyo abitakamu ku kamu simanyi oba nnyini byo naye ebiseera ebyo yali mukambwe ku bintu bye tulaba alabika okuba yali tasaaga ebintu bye yeekolaakola muna alabika mugumu mumba it is dirty, it is not ekintu kyobadde agadde nnyo okubeeraawo nti oyogerako naye munno abaako nekyako noga olulimi nga luli luti abantu abasinga bonna nsi bagamba nnyo nti beera steady ng'oli mu Uganda beera steady osobola okugwa eddalu mu Uganda wano ng'otudde wekka ewaka anti kino kiba kigenda kino ne kijja ate togisaako maanyi mutereevu bw'wabaawo ekikuyiseeko kireke kigende and people of social media are highly polarized tewakyaliwo kati story ejja abantu ne bagira abulabi ne bagaa katugiwulirize waliwo nno olutalo olulala olugenda mu maaso generations omumanyi mumanyi generations ng'ajja ku Vibe Life ng'agamba nti abawala abatunda mu boutique bonna beetunda boutique ebeera just facade muganda wa nino omukyala gwe nalabye yamuzzeemu bale ne bamugamba nti yagambye bawala si bakazi akati ate nadda n'akomawo generation n'addamu n'agamba gwe bw'oba teweetunda oyombera ki tulina ebintu bino olumu bibeera ne social media nti yakomyewo omanyi olumu oli akola statement ne bamukuba nnyo n'atakola ki naye yakomyewo ng'abuuza gwakagato bwe kaba tekakutuuka toteekamu kigere yenna gw'owulira ayomba manya nti kyekyo comments ziyiika ebintu bya social media bikambwe and social media is the first line of someone losing their mental health mu Uganda wano because abantu ngabe mbadde ngamba wali tewakyaliwo topic ejja ono n'agamba nti kale katugiwulire buwulizi tubeeko kye tugiyigamu waliwo akwata opposite ne minus ne wabaawo bano bakanyuga bagamba nti throwing a spanner in the works waliwo abajja sendi ne kasuku be bayomba ne zireeta mutyaba ne roni ate nabo ne basitulawo olwabo mu lutalo ate lwabana otegera kyegamba ekyo ekyatuyamba olutalo lwa mirembe ne gundi okuggwa n'ensambya abantu baalukwata era naye waliwo omwana oyo bannange mwana ki omwana oyo muleke yakwata omwami omukulu omu n'amukuba n'amugayagaya nsemba okulaba ng'omwami omukulu omanye omuntu bamuziika mu ttaka ekigere byebimu ku bintu ebitera okusigalayo kulwawo okuggwerayo genda okulaba ng'ekigere ky'omusajja kigenda bamumalira mu ttaka bamubuliza kito kye kyakunyumira edi mu bintu by'estaati era wasanyuka nnyo nga Haji bamukuba Haji ejawe ebintu by'ekisino naawe ekiro kyakunyumira kuva lwe babyogera paka kati bikyakunyumira omuntu wakusinganga ekintu omurespectinganga nze ninayo abantu nga mba respectinga kati olaba ziza bafana
Ziza Bafana asobola okujja wano n'omugamba nti Ziza Bafana ekituufu kiki gwe ne Kenzo n'osirika n'ova nawo ye n'atandika asobola okugenda essaawa nnamba gw'okomawo kumugamba kakati nga tumaliriza ate awo bw'oteegendereza akuba yaaga abiri nenda kubacomaliriza mangu bagajagala kunyonyola talina kyansinga eteesa okubagerera ate nga bwati ng'olina okugamba mutyaba eri nti jjako tumaze jjako kakati oyo nze mba mu respectinga. Sometimes it is funny, sometimes kwamba I laugh about it, and the nature kye nazula era kye ngamba ennyo abantu buli lw'osobola mu bulamu bw'ensi ennaku zino funayo ku kikusesa. Abantu bangi bali depressed, abantu bangi bali stressed, abantu bafuna stroke, abantu bafuna high blood pressure, abantu bafuna heart diseases because they are all tensed up. Buli kijja n'akiteeka k'amaanyi ate katulaba abaana bato bakola bati abantu abakulu ate babakuta omusajja omukulu simanya ng'ayagala akaana akato buli oli ne yeefuula roundabout. Omanyi roundabout kyekifo ekisinga okufuna ebizibu. Anyiiza abanja agoba abanja eyassa omuntu agoba omubbi bonna ku roundabout bakola ki babaako. Kakati nze sikya. Sometimes someone can even call me a sadist because ndi sure omwami omukulu kati bwandaba nga nseka kiyinza omukola ki omuyisa obubi naye nga okunyiigira abeera alimpi gw'osekerera kyabaddewo nze mbeera wano kyekyakunyumidde siteekayo komenti sijjaayo nze ndaba bulabi ne ŋŋamba kuno omwana nga mukambwe omwana oyo yeetaaga kukwata mpula. Yenna byenjogera gwe binyiiza nsonyiwa. Wayi wiiki yakatandika saagala gobagana namuntu naye omwana oyo mukambwe. Kale betyo tugenda okuba nga tutambula olunaku olwaleero. We had a story we had to do ku Talk and Talk show last week. Nensalawo ngi postponing. Lwaki? Because I had a resourceful person. Omuntu abaddeko e Bulaaya. Nga njagala agimpe. Atusigiremu ekifaananyi. Waki ngamba nti abaddeko sendi ne last year wali America. Ne guli omwaka wali America. Ne guno oyinza okuba oddayo. Era mu America. The 5 billion rich sorry, not dollar. The 5 billion rich Keisuku oyinza okunyiiga nogandi naye sendi kiki kyotwesibyeko ennyo wano kwata ticket genda America omaleyo ewiiki billion day. Olabe speed gyentwala bas kiweddawo singa kale gundi abadde waadimini ne mugati omukulu omujjukiza akatike tukakoleko kati kagwe wali mu August nga gwako Colorado ko kabeerewo kabeerewo abasajja bampereza invitation mu December naguno buli kiseera nkugamba tukole ku bintu ebyo nembera ku tukole bwetu enkya nze nkuwadde time gwe mbuulira wona abeera nzije same time like today ancha saa 3 tuba ku gundi tuba ku code base kale enkya tulinayo shoot enkya tukwatagane ndowooza sanga 8 ne password oziyina sibijjukira tubijjukira tofaayo ekiri ebintu ebimu abantu babe misuzinga. Let's discuss this off air. Okay. But tomorrow otuteekemu tuteekeyo obuzibu kana tebatandise olina oteekayo gwa $. Ogwo naawe kugwe gukumenya okugumenya nze naye gwe is that an issue? Oyinza n'okumubuuza omusajja nti nzija gumu kitundu oba ebiri ye ne yeeteeba nagati amutwalo mugamba it's okay. When do you want it? Now, the story we are going to talk about today, story ya Kapare. I hope you watched it. I've watched so many clips. I understand the context. And I know where he's coming from. Yeah. Nze kye njagala okukola. Njagala kusharinga my story. 2,
I've been around and I know why Kapale is saying that. And I have issues ne Kapale mu submissions ze. Naye nja kunyumiza. Mu May 1995 oba gaali maalo oba bwali butamanya oba kiki nayambalanga mu Nigeria nenteekako n'akakofiira nenjirinya first time always ebeera bwetyo abantu bakuba amasuuti agagana amatunge omulundi gwe nasooka okugirinya nagenda nkubye buutu nyambadde kati ekinyi ebigere ne biryoka bizimbira mu nnyonyi buutu ebyokuzimbira mu nnyonyi nno bizze wali ekyasinga okunyiiza ekisooka wali entebe wennyininyini naaba oyisa immigration ofuluma engatto bazikuggyisamu omusipi n'ogugjamu bw'odda bwe kakaaba bwe bakuzzaalyo kati awo ekyo nekisooka ne kinyiiza nenako okwejjusa waki naye nga nti osanga mpitawo gumu ngende awo tuyiseewo tugenze saalwawo nnyo awo mulongi nasanga bagiyise abantu bagirinya nasanga anti nze nali nkyalimu bino bagambye ennyonyi ya saa 9 nga bano bagamba tuukayo saa 6 ne mbagamba 6 gwaki okitegedde natuuka 7 kitundu nze ntuuka bwe baya 9 nze mba njagala kutuuka 3 oba 4 newa banaye kano kabagamba bw'obanga ogenda okutambula nze njagala ntuuke nga singa passport mbeera nagirese ekyanja nina time either edda ekyanja oba ekuba essimu omuntu n'ava mu tawuni nadda ekyanja najjayo n'agireeta okifuna nti oba kati olumu kati enaku zino nkyewala nnyo sikyatambula heavy naye omanyi bino nojja ng'oli overweight mba njagala andeese anindemu nsooke empimemu 23 hand luggage kiri kitya wali nyonyi ki kata n'ayita siiyite enanansi biki ebintu twebe bimanyi ebimu n'otandika bijjamu awo ntandika bijjamu lumu nali ngenda Dubai nga siteeka matooke mu hand luggage omanya Dubai bagula amatooke nagenda nina order y'amatooke ekeesi yonna matooke na buwunga ready to be purchased kati nenkyamuka ne mu hand luggage namo nenteekamu ntuukawo immigration ng'omuwala ngamba Dubai tebakkiriza kutwala matooke Uncle Sendi saagala ofune buzibu nti wano singa nkuleka eri oyinza okufuna obuzibu ne mugamba onsanyusiza oyogedde bulungi yali muwala bw'ati munyankole muto naye nga mugimu ne mugamba oyogedde bulungi era onsanyusizza amatooke gano njagalanga kuwe sure nti ogenda gatwala ne mugamba oyenda ebitooki nangamba ne mugamba basi ng'ava isingira teyisingira balya nnyo amatooke ago nengamuwa naye kwegamba nze njagala ntambule nga ndi free era ngenda nnyo mu either mu lounge depending oba wano ku cafeteria kano kesaagala yadde nga tewali kyakola awo nenfuna ne time enywamu eza bbiya nga ziizo nga ndi naye olumu olaba omuntu kati gwoteekwa okuba wayingira n'okutuyana abantu bayimanyi actually I was doing it the first time mu adulthood so nali sibimanyi and nali nkozesa Rwanda Air anyway ennyonyi yalina osimbula saawa 10 ne bagite nesimbula ku 9 nga balaga nti abantu bonna kati weebali yes ebyo biba bikola nnyo wano so kati bengenda what shocked me and annoyed me the most kwe kulaba abazungu eri enyambala gye bambadde nina ebintu ebimu kati bye natandise okukoppa Sendi nze kati sikyalina buzibu suula mu kishoti kyange n'ekisaati juzi nadde ku URA nga bwe nava mu gym nenkwata ebipapula bye nali ntwalayo ne mbitwalayo ninakyali bange ne bankubira bakulabe ku URA ng'oli mu kipale ne ŋŋamba kubanga lwaki nagalaba ebintu bibiri ku bazungu ekisooka bw'obasanga eyo babeera mu bisando
nyakugambayo kino bino byenjogera mbigamba gwe naye ate mbigamba n'abakola ki n'abatulaba nti omanyi waliyo ebintu bingi nga teri ssomero mu babisomesa we learn from one another one olumu omuntu okwambala oba nga bwe nyambadde nti saati sibepesa mpale khaki pants office shoes depends on wa wonaalaga waliwo awamu ng'okusinziira ku wonaalaga somebody might feel offended oba nti disrespecting the office yobaki naye bwebeera nti it's a general meeting I'm taking documents for reason ABC I don't need to put on a tie. Ekirala mulimu meetings ezimu ba omuntu w'abaalaga ng'obwongo bwetaagibwa okusinga ennyambala yo. Nakiraba nange nkugambe nakira South Africa omusajja bank manager muna Uganda yabiseere Abisaya Santon yeyo yajja Monday ali mu t-shirt ye nga boolaba zino byemu kijini kye bulungi akutte enviiri akutte dread mabega namboli namatya naye nga akola omulimu gwe bulungi kati ne bali abazungu kye nabalabako kyekisooka banaatambula bambala yambala ebintu ebitategeerekeka genda kugamba kino bw'obanga oyagala emirembe sweat pants nungi nnyo ng'otambula lwaki jamu musipi biki tobibeeramu kakati nino belti yange gye nasuula lumu nali ku Emirates okwo ndowooza bwe nagijjaamu e Dubai bwe nakwata ebintu ebirala belti nenjerabira naye yannuma nakati nkyagirowoozaako it was a good jean belt kati advice gye mpa abantu one toyambala ngatto ya bugwa yambala engatto nga ya slip on push in oba slip on kwa nti nga tekamu jamu tewali bugwa ekyokubiri yambala engatto nga size nene mukko why ennyonyi eno bwegenda mu bbanga omanyi nti mulirayinga ku AC kati abasawo be banaakibannyonnyola omuntu abeera suspended mu bbanga ne time eno gy'omala ng'otudde nnyo bw'oti omusaayi guba gukka mu bigere tegudda bulungi k'obeere nyama waalwo otya ebigere bibiteeka okuzimba naddala flight ezo 14 hours kata Seattle kata Boston ebigere biteeka okuzimba akati munnayuganda agenda n'akwata engatto ya ddiba ya bugwa n'agiyiwamu bw'ayagala abeere smart akemebwa agijjamukko atuuka okugizaamu ng'alandinze ng'ekyayingira ekigere nga biba bizimbye ate si bulwadde manyi waliwo ebintu ebimu ennaku zino abantu olina obbanyonnyola olwo olugamba nti ebigere bizimbye nga gati oyo bulwadde nedda genda oyogere n'omuntu omusawo akikunnyonnyole bulungi akati ekirala oba oyagala oba toyagala okubeera n'emirembe keep yourself warm you would rather n'obijjako than okutintima make sure you have a pair of socks ez'omubiri omunene make sure munda otaddemu ka body warm baka t-shirt akakwata obulungi wano si v-neck round neck mu bulago kakutuuka eno kati then n'olyoka oyambala ebirala beera ne side bag papasi yaki passport document eziyinza okwetaagibwa awo byonna ng'otaddewo andi nga side bag ekuliwa wano era ojambala bwoti n'olyoka oyambala jaketi n'osiba such that tosobola omanyi waliwo ebintu omuntu agenda neyeerabira passport mu kapouch wanaake ekyo kyantuukakoko ku Emirates ekyajjamba nali ku Emirates nagirekamu wano kati ntuuka actually my first time ogende Dubai nali ne musajja wange ye Karama katutuuka wali batusaba passport nzijukira
ngaba Emirates ina kalonji ke yanteekamu wali nga ntuula 1 hour baddeyo ku nnyonyi bakebere nga bagireeta. Kakati ngenda kunyonyola kino. You were lucky. Imagine ovudde wano ogenda katugambe Dubai. Okozesezza Rwanda Air. Awo. Rwanda Air evudde wano. Yo bweva wano bwetuuka e Kigali ekirira South Africa. Wabula tegenda South Africa direct. Ebanga ya taxi. Tegenda Zambia, Zimbabwe, South Africa. Meaning bwe mwavuddeko bo baklinize kati ninyo abantu ne balinya olusi wabaamu abafuluma abalala nga bayingira. Kati gwe ogendo gandi wano ku immigration nga kawedde mudda nga emipiira giva giti ku ttaka jambuka ne bajja giva ku ttaka nga ka tractor kamazo gisindika rivanse egira bweti. Awo bo wedde wegendera e South Africa bano ba communicating edde ze nnaku zo nga 2 ng'oli awo wosula woolya olaba bino simanya charger simu power bank byonna teeka mukasawo. Ekirala kye nalaba ku bazungu abo bategeera ennyonyi okugenda ne yebaka mu woteeri akeera gye be musumbu wejja musima biki asula ku kisaawe. Nagenda nali nva Italy nga ngenda Belgium. Kati guy gwe natuukirako nga yandaga enkeera mfather kyali wange nanga nti anze ngenda biki nokero kukole ate abalala be nasanga nga nabo balina ebizibu byabwe nabo bali mu byabwe. Kati nga sitegeera bulungi wendi nenga nti munfunira akagondi ngende wali ku airport nja kufunawo hoteeri. Bwe natuuka ku airport nagenda osanga omuwala omunanga nti gwe noonya ennyonyi yammwe weegenda obbeera oba check in. Actually check in yali eno mu maaso kate ng'olina okukka ogende ku gundi ku ennyonyi weeri. Nakizasa nku check in awo ng'abazungu beebase 6:7 gw'ekiro nga beebase awo ku migugu gyabwe mirundi mingi nnyo balinda babayite mujje check in era ku 10 nga batuyita check in abazungu abasituka bewasanzeewo no kwamba fe ebintu bingi nnyo olumu bye tutalowooza naye bw'ogenda e Bulaaya n'abazungu okulaba nti ebyo babiyiga it is through lifestyle. Njakuwa ekyokulabirako okufuna obufunyi omuntu akuvuga okutwala ku kisaawe. Nze buli lwe ngenda Atlanta ewa mukoddomi wange man with soft fingers and a good heart Frank Kazibwe n'ennaku ezo yankozeeko. Ye avuga sister wange avuga abaana ababiri abaliwo awaka bavuga naye abantu abo bonna abana tebankimangako 1 nti bazze 2 tebankimangako nti olina nkima guno n'oguddako kulw'okuba flight zange teziri zikyukakyuka. Olw'olumu mukoddomi wange yankima, olumu sister wange, olumu omutabani, olumu muwala waabwe. Tugamba okulaga how busy they are. People are. Kati n'okufuna obufunyi omuntu akukima is an honor. Then okufuna akutwala okiraba. Kati ennaku ezo nali ngenda Boston nga nva New Orleans. Sebo nalina okuba essimu nga 5 nga hosti wange kwolwo baali noba staff meeting something nangamba sisobola kuva ku mulimu ate okukima ogenda kuba olina okulinda nnyo. Ne mugamba linda ko kansoke nkole ki ntambuza obwongo nenkubira omuntu mulala paka lwe nafuna mukoddomi wange bamuyita Achilles Katende ali Boston awo
amaka gaabwe yawasa muwala wange omu amaka gaabwe gali manju wa Crane Cargo ye yajja nampikinga kwagamba kati olina byolina okuyiga ti olumu oli ayinza okugamba ojja kulinda oba olina gamba tulina kufuluma ffenna ku ssaawa 12 nga ngenda okukola nkuteekeyo nze ngende enkole naye nga gwe flight ya 6 oba 7 kati bebo bosanga nga yeebasaawo n'ogamba gayi style kyono kumbe eka mukazi we yabadde agenda kukola n'amuleeta ale amuteekewo gayina gati flight ya ssaawa 10 time eyo okutuukanga katugambe ku 6 oba 7 ate omukazi ajja kuba ali ku mulimu ate we basula ne airport weri tewali public means okeberamu ku Uber ng'oli agandi lwaki spendinga $2 oba 3 kuba abantu abamu basulira ddala wala nnyo okuva airport weziri oba 5 beautiful kantwale yakole so naye ng'ebyo byonna they are learning lessons which nabirabe eyo era kyavola natandika onyiigira abantu abatakwata budde kuba bali abantu abazungu okay si bazungu ezense zikuzeeko they would rather they come an hour earlier n'abeera waabeera ng'alaba nti in 5 minutes to the time ajjawo okusinga lwanajja 10 minutes late nkugambye nze ndaba nnyo emisinde mu airports musajja mukazi n'abaana nga bagobagana emisinde tatadu nga tiketi ziringa 5 oba 4 nga singa ennyonyi ebaleka nga it is their fault omuntu ayinza okuba nga agenda mu 10 yes mu 15 n'olyoka olaba 10 bwe kikaaba ate security wonna tebaagala kumanya flight wagimanya dda but back to the point kakati mbadde nkunyumiza munange nze ngwa Heathrow shoko gye nasooka okufuna abazungu nga bangi nga tobalabangako nga sibalabangako nali ndabye ku bazungu at close range twalina omuzungu family friend waffe yajjanga nyeeka newe nga tugenda netusulayo waliwo omuzungu omulala yali wano in the 70s bamuyitanga Dr. Fraser yali doctor wa British High Commission twamulabanga nga nali mbaddeko n'abazungu bangi naye wano collection yaabwe in one place ng'abantu bali ku nsipiro naddeno Heathrow sister wange akola akantu ye yali ow'okumpikinga n'atuuka leeta naye bwe yajja n'aŋŋamba olina omukisa ekintu ekitabangawo mbadde nfuluma eka ne nnonda ssente and abantu abamu bali London kati you can understand this when in Uganda it's no news singa olonda ssente e Bulaayi osobola okumala emyaka 10 nga tolonze pound emu bw'oba oli Bungereza dola emu bw'oba oli mu America myaka 10 kati by then okumanya ebintu bikyuse anasobola atagende mu comment section awo yali ava Dulwich n'alonda pound 2 n'agenda ku cab office ubate najja ebiseera ebyo n'abuuza nti a cab to Heathrow sente mmeka nga $2 n'agamba kanzikole ki kanzigendemu kwe kwanguwa but abakulinnya bus ne train nali ngenda kulinda essaawa ngezi 3 but anyway ng'ajja ng'akwatirako ekeesi nga tulumba kakati nze ne bw'olaba nfiire ennyo ku famire yange nze natuuka e Peckham Rye bwe baali bayitawo eddali kyawo nga ka estate nga bw'olaba estate obutonotono ennyumba nga 2 ndowooza mu 5 ziri mu ka cul de sac bwe kati ka close floor 1 2 3 buli nyumba wansi parking motoka 2 buli nyumba nasanga obuliri babwaze kuliko night pyjama olw'amaalo g'ebiseera ebyo ng'ebintu
tawero njeru suuka njeru kituufu zankangamu omanyi bw'oba akaveenu waliyo kale kati ensi ekyuseemu naye 1995 abantu bangi ng'ekintu ky'essuuka enjeru tebakyettanira nnyo and there was food ready to be served to be eaten. Kati nze eyo ye experience yange naawe ojja kusanga omuntu omulala nga experience ndala oba okifuna I don't remember the day but I'll find out nembeerawo ng'agenda n'akola nadda ennyumba yali yakusharinga then waliwo omwami eyalinga bamuyitanga Steven Sebagala nga naye agenda n'akola nadda ndowooza after a week neŋŋamba gaaya ali awo almost muganda wange bamuyita Robert Kageme nanyamba okufuna essomero kuba gye nali nziza okusomera waali wala nga njagala essomero eriri mu London nanyamba nenfuna essomero nentandika kati nentandika okunoonyezaako emirimu egifiitinga wano mu ssomero mu school schedule ntandika 4 nyinyuka 7 kati awo nensooka nfuna cleaning job 6 to 8 okifuna nti it wasn't smooth, it was hard, it was new, pressure nga y'amaanyi. Ninako cleaning job gye nakola nga supervisor abeera nyimiridde mu mugongo bwati wadda ekizimbe kiri kyannema okutegera oba yali banka oba kyali ki supervisor nga andiko bwe tolaba ku muntu kwagamba baklina mujja temuli muntu muvaawo tebannajja kati life was a bit hard. Sijagamba nti byalinga byangu era emboozi lwagaddi zanyumya mbomanyi nava mu kilabu kati nengenda ku mulimu bosi wange agenda okulaba nsumagira nangamba gwe kwata pound 10 dayeeka ojja kukomawo nga listed. Tekiriyo ekyo ebulaya tekisoboka era byanyumya ebiboozi byabalimba. But the life was hard because kati ngenda kulaga after some time mfuna omulimu nga ndooza gutandikanga 9 paka either 4 oba 5 ez'ekiro naye nga guli wala otuuka e Heathrow ne weeyongerayo I think oba bayitayo Hatton Cross gundi endala stage nga 2 okulaga nti gwali wala. London woomanyira nti ovudde awali busy kasita bus wabeerayo buno buhoopa bubaasi obulinga bwewandirabe nga Costa kati wano tulina nnyo butata obufaanana buti si zino ziddabodeeka kuba ddabodeeka bagiteeka awali population ennene naye kati eri ng'oba ofulumidde eddala kati nenfuna omulimu eyo. But remember nina okubeera Mogate ku 6 ku makya eri gye nsemba okukola nyinyuka 5 akati okuvaayo ku 5 nga buli kyenkozesa kyekisembayo ng'ako ka hopa kenninya ke kaba kasembayo ne kandeeta I think either west or east Hounslow. Hounslow is some place near Heathrow. Kati nga kanteeka wano kanyumya abantu bannayuganda bategere bulungi nga kanteeka ku National Theatre nga bus nga train station gye ngenda okulinnya eri ku Cafe Park oba Cafe Javas eyawo ku Parliamentary Avenue kati nga bus stop ng'eringa ku Lands kati winter ya 95 when nakolera eyo ebera 95 to 96 kati nga obeera nina rucksack yange
nina boot eno waggulu zirina fa kwagamba munda ziri fa padded olw'obunnyogovu neesabise bulungi tolaba nti ndi mutono kati nga ndi mutono okusingawo nga ndi mumpi kati oli muwanvu kati tuyimiriremu kaakati naye nga ndi fit kwegamba tebasobola kati life is edisendi akati nga olinya kati nga eri bwenvaayo nenzija wano naye olumu oba ova bwoti mu baasi olwo train gyenninye eba eva Heathrow eyo Piccadilly line kati ng'ogenda okuwulira ku railway line ng'egira kitegeeza esiba and esiba from a distance kati awo emisinde gyo gye gikweyimirira 10 oleme kusanga eggaddewo kati lumu olina okudduka tiketi odduka bw'okwata mu nsawo gyeyo tiketi kwe kutuuka wali giteekemu nzigikweggulawo gijjeemu kuba ya mwezi togirekaawo ati ngenda okutuuka ng'oluggi lujja bwe ruti omanye enzigi ezo ziri automatic bwe lukoona ku kintu kyonna luddayo nenkanyuga ensawo kati ensawo nekuba oluggi ne lukuba ku nsawo ne luddayo nembuuka nange nengwa munda gwa kind of na sliding nenekuba ku luggi the opposite side naye okakasanga obulamu bw'ensi eno nga buli muntu ali bw'ati buli omu ali bibye teri yadde eyakyuka yadde okuga nti oba waliwo ekigudde oba kiki naye nga abakoowu bali kuli mejala bava okukola nga bangi okiwulira kati nenkuleeterayo senaariyo endala ngenda guy bamuyita Ayatola Muganzi. Why do I mention these names? Because these people banyamba nnyo. Oyo guy Ayatola Muganzi oyo wamaanyi nnyo we Masaka, wamaanyi nnyo mu East London awo aluddeyo. Ye muntu omu ku bantu ababiri abampa ku ssente cash bwe bati. Omanyi wano bw'ogenda abantu bakimanyi okomawo, they treat you different. Ne bw'ogenda ng'abantu bamanyi o Sandy Bridge, they treat you different. Ayatola yampa ku ssente nagenda omulaba nangamba kimanyi ebiseera bye nga tampita na Eddie nga mpita Kibuuka nanga Kibuuka omuto nkimanyi sister kati buli kimu yakikolako kwata ssente ezo ojja kugulayo bus pass ono mu kunoonya emirimu nampapa undyaga abiri akati nkola wali morning job nsoma nfuna ogwa afternoon getting into the night wabula bwe ntandika okukola nga bwe mba nfuna natandikira nduza mu paundi nga 4 nga dream yange yakufuna 10 nafuna 13 dream yange nerinnya ku 2 kwagamba that is life kati nenjagalayo omulimu omulala Ayatola nga ngamba nzojja kujja yalinanga car wash ngeri mu East eyo ojja kujja okole Saturday ne Sunday kati nkola kumacha nga tuzuukuka ndowooza ssaawa nga 10 kitundu ez'okumacha wabula ojjukira ze nayingidde nti nabadde ngoba butatuuka midnight kuba bw'otuuka midnight train ziggwayo ku midnight bus zikoma night bus ne zitandika naye night bus ejjeemu per hour kitegeeza eya close to midnight bwekuleka olwoba ojja kulinda paka 7 ogw'ekiro ate ebiseera ebyo nga naakagenda nga waggulu simanyiiyo London mumanyi ku train na bus kwega nti nga sisobola na kwetuusa bulungi ne kanyanguwe kino njagala kikuwa mangu nga nva Honslow nenzija nengende Victoria eyo train station ya Victoria eriranye Buckingham Palace awo nenninya bus I think yabanga 12
nendeeta oba Camberwell oba Elephant and Castle nenfunawo 63 nga 63 yetuukira ddala wa ewaka. Just advantage emu olwafulumanga bwoti ewaka ng'otambula kwa distance katono nga waliwo bus stop. Naye ngezaako okulaga nti linnya Kahopa kakuteeke Honslow, linnya train ojje kumpi ne Hyde Park we walinga station we nakyusizanga either Victoria oba kumpi ne Hyde Park awo kwata 12 ekutwale kwata 63 ekutuusa eka oveemu ebisumuluzo nga waka waliwo 2 kati nga nze wenzirira nga sobola kuba na kisumuluzo for quite some time nalwawo nnyo nga sinnafuna kisumuluzo nga Naume I think tayinza kugenda yeesazisiza ekisumuluzo ng'aba estate be balina okusaza ekisumuluzo. Omanye ennyumba ezimu zirina amateeka tomalaga kati nalwawo ng'ataddemu ki application for another spare key kati meaning buli lwokomawo sister wange nina omukono okuzuukuka nkuzaayo kali kakulu nnyo yensonga lwaki famire yange nze ngifiirako kubanga bonna baganda bange olw'okuba nze last born at one time or another bambeereddewo ate waffe oli bw'aba ayiyeewo omubiri actually tayiwaawo omubiri agwawo bugwe kati olaba obulamu obwo wano nkinyumya it's many years now nakiyitamu but life was hard obudde nga bunyuga baasi olumu ng'oyinza okukola ensobi oba n'okeerewamu dakiika n'okeereye mmeka ez omusajja n'ajja bw'ati ng'otambula bw'oti ogenda okutuuka ku baasi stop ng'omusajja asimbula ng'asobola okugaana okuyimirira kitegeeza ki n'otandika n'osabirira jaamu agikwatekwatemu ogisange ku baasi stop eddako because endala ejja kujja in about 30 minutes olwo jjane yonna eba efudde ku mulimu tojja kutuuka mu budde okifuna kyeneebaliza Mukama nze nagenda ndi muto era ebizibu by'abantu nga Kapale ebimu bye bafunye is because bakulu amagumba ga Kapale nga tegakyasobola misinde ate n'ensi gye yagendamu infrastructure y'ebifo ebisinga mu America si y'abanaku olina okuba n'emmotoka teri public means hakati nkuzaayo nenoonya omulimu omulala ogwa Saturday Sunday nengufuna kati Monday to Friday nfuluma 10 kitundu nyingiranga 6 kitundu okiwulira meaning webaka kuva ku 7 paka nga ku 10 era teri wantu wali kintu kye bayita alamu nga Bulaaya wano omuntu akula n'azaalibwa paka lwafa myaka 7 myaka 8 nga takozesezza kwa alamu Bulaaya tekisoboka bw'ataba alamu ensi yonna eyinza okwebaka n'eyitawo kati nfuna omulimu gwa Saturday ne Sunday Friday kiro nakomyewo ku ssaawa nga 7 kati awo nga ku Saturday lwe nfunamu kalembereza nfuluma ku 2 naye train gye nalinnyanga okuntwala ku kawooshi ya Yatola buli Saturday ne Sunday lwe nagendangayo yampisangawo ngamba neebasa naye ekirungi ng'egenda ekoma backing wano kankiteeke bwenti ku Munnayuganda antegeere bulungi ali wano nti ng'ekoma Kyengera naye stop 2 emabega Busega ne Nateete ngamba ngenda Nateete naye nze awo mpitawo neebasa kati nga bwetuuka eri oluzuukuka bwenti awo okudda mbeera nnyimiridde neme kwebaka stop 2 ezo kati Busega ntunula nensigalamu Nateete nendyoka mbuukamu naye ng'eri kumpi ne train station so nga ntambulawo mangu nenkola ki nenzira yali ya winter nga oyoze emmotoka engalo ne zifu waliyo ebintu kyotayinza kuba it's hard to understand
nga engalo tezisobola kukwata bweziti nga zinyogoze amazzi ganyogoka n'ogenda n'okuba serefu because I had mechanical knowledge abavubuka bamu nga tebakimanyi be twali tukola nabo nga nkuba serefu n'engenda n'enkwatako ku Manford kyekyuma ekiva ku engine okugenda ku exhaust nga kiba kyokya n'enkwatako ko bwendi engalo zibugume akati ate oba kiba ki kati ate nga mu kubugumya engalo ng'ate omusaayi gutujja muno mu njala muno naye nga at least ofunamu ku kabugumu n'osobola okuddamu okubeera ng'okola ki okola. 2 you are paid paka so maanyi go ge gakweyimirira paka and awo wonga yatola ali serious olina okukola kind of nga yakuteera mwana wa kitabo Edi alinamu emmotoka mmeka olw'eggulu ze sente z'ofuna kati gwe bw'ozembeya n'okola emmotoka 3 gwaba amanyi okola 12 naye obudde bunnyogoga ova kweno dda kweno ova kweno dda kweno ova kweno dda kweno kawoshi tewali luxuries simanya nga tewali bino nga bwokola mu default power restaurant etegerekeko oba kya ebintu biri rough kiketo kikadde okufumba yawo ku chai sukali ali wali majani wali biki nze obulamu bwange bonna ebintu by'okufumba si bintu byange kati naye wali kati waliwo gw'ogamba tinfumbirayo ku chai kati nga gwoli n'okuyiga okwefumbira chai akuwoomera n'omweteerako wali kete ebaawo tokotokotokotokotoko n'oyiwamu ate nawo tolina kulwawo ate olina okwoza emmotoka y'omuntu bulungi maybe akutiipingeyo now nojja kati fast forward nenfuna girlfriend mu luzungu nyamita girlfriend mu Luganda muyite nenfuna omukyala olweyo nvuddeyo mwejeje emirimu egi nengenda nenkola mu eri nali nkola mu Sainsbury's nga ndi cleaner omanyi ba cleaner bano abeera nti buli bwabaawo ekiguddewo gwe bayita awo nakunyumizaawo lumu sebo obeera otudde ova kweno aisle tanooyi neeyita cleaner aisle number 17 okutuukayo nga kajja whatever oba jam kagudde katise kasamudde awo jam noyanguwa notekawo buno bu accident ahead avoid area you stand no cleaning oba okya cleaninga cleaner aisle number 2 waliwo ebitategerekeka naye njagala ogezeeko kitegeera nti aisle 17 gwe balanga bw'olaba ttiiro ezisasulirwako nti 17 eryeri okay 2 eryeri kati eno maliriza okirininga ku 17 aye ne bakuyita ku 2 olina kikaati kiriko baketi y'amazzi kiriko omo kiriko scrubbing brush kiriko biki kijjudde kiriko tissue gogamba kahuva katono kikadde muko kati obupiira butambula bugumuso olina okuteeka muko ku force ndi mumpi ng'olumu nteekako ebintu ate nga almost bindinga wano kati olina okukanga balala muko bwoti obere nti totomera muntu olabe gy'olaga otuuka ku 2 ng'omukazi omukadde abadde ajjayo apples bazipanga bwe bati mu biture bwe biti kati tayagala kujjayo zino ze bakuttekutteko ayagala ajjeyo eziri fresh wansi mu kukikiitana ture nga 3 ne ziyiika apeemu eddusa egenze eri endala ezzeeri ate gw'olina omwetondera. Oh, sorry. Oh, very sorry, ma'am. I don't know. Maybe I can try to put them back. No. Please don't mind. I will help you. Very sorry, ma'am. Can I just pick one tray for you so you can keep shopping? Kuba olaba atagala sawa yona ayinza okukola ki okwongera okuyiwa kati n'osooka ojjayo
zinez esatu ebbiri aziyiye nojjayo emu asobola okufuna endala ey'okuna no nasooka agitunulako wabula osabirira awo mumalirize mangu nga apo tebannayongera zisamba kweyongera wala obwana bw'effujjo bubaamu eriya yali y'abazungu nnyo erimu obwo obwana okwogera n'okabuuza emirundi egi nga totegedde kye kagamba ate bwe kamala either ne kakuvuma oba ne kanyiiga omanyi obwana obuto bwo bw'okabuuza ennyo sorry what did you say bwebako kyoyogera byeyogera I want a cup of tea. Sorry? I want a cup of tea. What did you say, I want please? a cup of tea. Sorry, can you say it again? I want a cup of tea. Bwe kamala nkakutunuulira kati n'ogamba oba nkakolere ki kakubuuza maama waako alinga muli kwamba yakagambye era omaliriza olina kgenda wali n'obuuza maama mubimu ku bintu ebibonyabonya e Bulaaya accent yokka esobola okulemesa obulamu awo nno mbadde nsaba cup of tea kyobadde osaba ngaawo sikitegedde kaakati omukadde n'omugirawo tray ya apples n'ogimuteekera mu gundi ye thank you so much n'akikiitana n'avaawo olwo avaawo otandika okuŋŋaanya apples zonna ezibaddewo ezo zigenda kusuulibwa nenvaawo nenva kuba cleaner nenfuuka floor assistant nga nkola mu veg section. Floor assistant yani? Floor assistant omulimu gwo kulaba nti veg section buli kintu weekiri from potatoes coriander garlic tomatoes onions name it fruits oranges apples mandarin lemon byonna buli kimu ate ba abazungu tebalinga ffe tiffe wano mucungwa nga kiwedda section y'emichungwa biri ebikanga ebi oba ebi ne baleeta ennyaanya waliwo eza season waliwo obunyanya bubeera butini nnyo bwe bityo osobola n'okakwata n'okasulayo busuuzi waliyo obwo waliyo empanviirivu bwe ziti waliwo ennene eza round ebyo byonna bibeera mu section yo kati kakutande ekintu kiggweewo omuntu ajja atuukewo nga tekiriiwo ng'ate mu sitowa gyekiri tabbu firimu weetandikiraawo but manager ayitamu buli kaseera okiraba erinnya lyange nze nali Kalooli mu luzungu. Where's Charles? Why is this empty? Wali okosalya Charles? Story endala eyo tetujja ginyumyako leero. Why is this empty? Olumu ng'ekiyinza okuyambamuko. Why is this empty? Ng'akulaba ojja ne trolley ova mu cold room kuleeta ekyo kyennyini kyalaba ekiri ekitaliiwo. So kade kitegeeza ebiseera ebyo tuba kunoonya tetwandirabye Eddie. Ate nalikoko ne X3. Ate ebyo byonna mbiyitamu nvaayo nenkolako mu gundi mu laundry okwoza engoye Bromley nga tuzikwatako oteeka mu kyuma eyo nina era mu kukola Bromley actually gye nafunira ne girlfriend wange. She's moved on. I will not mention her name. Ayinza okuba n'omusajja we nga tamugambanga nti twayagalanako naye nga kati mukwano gwange nnyo. And big up on yourself my dear. Namuwa title ye simply the best STB. Waliwo oluyimba olwo oluyimba lwa Tina Turner nalumu dedicating ebyo byebiseera lumu birthday ye nemuwa singo ya Peter Andre Mysterious Girl. Najigula negegenula nange neŋŋamba kampa omuntu ekirabo. Some of the very few times eŋŋamba nti out of my initiation and liking nengulira omuntu ekirabo va ku bino ebyennaku zino abantu
oli yakubeerako birthday yange ng'okiraba olabi nti akupushinga into mugulira kiraba no. I had a good time with her. We had our flaws. But njamwogerako kirungi erinnya lye siryogedde yadde abamanyi bamanyi. Kati ngenda kunyumizaayo ebimu ku bizibu ebibaawo ng'olina omuntu gw'oyagala. One, twapangisa ennyumba ku Algernon Road. Algernon Road is in Lewisham. Nga tugenda Kiwato. Ebweru mugenda Kiwato? Ffe entegeragana yaffe yali bwetyo. Rent Kiwato. Masanyalaze Kiwato. Mazzi Kiwato. Simu Kiwato. Shopping Kiwato. Kati gwe as a man gw'ogamba nti njagala kutwalako out. Kati nga out yo si ya Kiwato? Kati ng'esobola okubeera on you. Oba ate naye olumu asobola okugamba kale tugendeko wano. On her. Naye nja kunyumizaayo ekintu lumu nkomawo wano nga banyanjulira gaayo omu nga mukoddomi wange. Distant relative, but to wrap it up, ngabera mukoddomi wange. Seeing him the first time, nanzira London. Bandi awo kiro, a nephew of mine calls me, nga ngamba waye, kojja, bayaba amuyita kojja ajja London. Naye nsaba nnyambe omunzigire ku kisaawe. Tusula mu 1 bedroom flat ne girlfriend wange. Nga mugamba nti ngenda ku kisaawe waliyo omuntu gwe ngenda okola ki okukima alina mutwale gy'alaga nkomewo kale. Era ndala ekirala ekiriyo, you have to tell your loved one every movement wolaga, to the extent nti abantu abamu omukazi asobola n'okubeera, that is bwabanga yakusooka okudda, asobola n'okubeera nti ku 11:17 ajja naggulawo oluggi nga in less than 5 minutes you must walk in. Because time yagimanyi ovaamu ku 10 olinya basi bwet, train bwet, otambulira time bwet okuva wano okutuuka wano. Era if you want to make it you have to call n'omutegeeza. Ngenda ku kisaawe Gaaya ajja. Because I was seeing him the second time. By then memory yange ngekyali steady bulungi, nali mujjukira mussa mu mmotoka nga kawansi mwanda weya wati nga asikayo akapapula yali ajja akakwesa kaliko enamba z'essimu ezi. Emu ku namba ezo zenzijukira za Guy bamuyita, I think naye ye Sam Gombya, munnamawulire, yali munnamawulire wa BBC mu biseera bya 84-85 awo yali correspondent wa BBC. He fell out with the Museveni government mu beginning awo oba yakola ki. Era oyo Sam Gombya yatwalibwanga diplomatic luggage okuva wano, Abangereza okumuddusa omujja wano. Kati nga Guy atandika nga nsaba simu nga muwa. Ninali Motorola lyange, I think oba yali Motorola oba nali olwo graduate nze ku Ericsson 682 nga atandika hello, actually nga nze nkuba hello. Guy okumanya namunyiigira n'erinnya lye sirijjukira. Nga nkuba hello, nina omwami gundi nva Heathrow n'akalinnya ku M4 mbadde nsaba ku address muleetewa. Siri ewaka naye kandaba banfuna omuntu asobola okubeerayo eka gwe munaasangayo kanzire mukubire. Okuddamu ogikubako tuulule nga teriiko tuulule ndowooza omanyi ekiddirira nenkuba ey'okubiri. Hello, hi, how are you? Well, I'm fine, how are you? My name is Eddie. Yes, I have a gentleman. So I'm coming from the airport. He's told me I called you so you can give me directions to your address. What's his name? Who is that? Hold on. Ogenda okuwulira. Nakutwala mu mukazi
kuba essimu ezisinga zaali zaki za waka ogenda okuwulira Bob, do you know somebody called Isaac Katende? No. Come and speak to this guy. Hello? Yeah, how are you, sir? Yeah, fine. How are you? Ogenda okuwulira accent nga ya Luganda. Nga gokyusa eno. Oli ogenda omuwulira ng'alemeddeyo. Omanya ekyo kyekitegeeza nti awaka waliwo okufugibwa. Oliko owuliranga era kino okikolanga nnyo. Kasi toyogeranga n'omuntu w'ebweru. Gwe nodda mu Luganda n'asigala mu Luzungu. Luyooleyo mu ttosi. Oluleete. Oba luli mu ttosi lukimeyo. Bwe luba luli kumpi n'olulimi lukole ki? Lukimeyo. Luleete. Ng'oli munnyonnyola. Nga ngamba. Sorry, I think you've called a wrong number. Naye namanya bumanya kwamba nasoma between the lines. Nga gaayo ono baali bamanyiganya. Naye omukyala muzungu ng'ono talina bw'aleetawo mu. Ennamba teziweddeeyo. 5 nga tekuli response. Nenteeberezaamu okudda ewaka nyumba ya bedroom emu ka sitting room katono tulina kitchenette yaffe wali kuuka microwave side eno fridge wano biki nga position yoke y'okusulamu alina kugwa mu ddiiro. Nagenze kukima muntu ku kisaawe mutwala gy'alaga si kumuleeta waka. Ekyamazima nafuna obuzibu tobulabanga. Era namala eddakiika eziwera wabweru nga nkya lowooza bwe ngenda okunnyonnyola omuntu. Munnayuganda munnange, very good lady, very understanding. Sijja mwogerako kibi. But because our understanding was, you can't bring... Ebulaya tomala galeeta muntu. Okiraba, ndi wane Uganda, tuva na wano kati. Nenzije ewuwo n'engwa n'enneebaka. Butereevu. Ebulaya tebikola bwe bityo ssebo. Olina okusooka okkuba essimu. Ebibuuzo birina okubuuzibwa. N'onnyonnyola lwaki? Kumala bbanga ki? Kino kitulekawa? Nga nnyingira ne gaayi nga mussa mu ddiiro. Nga girlfriend wange amubuuzaako bulungi nga mumwanjulira tamuwulirangako. Singa yali omuntu gwe yali aluddeko nti oba singa bakubanga Beni obaani kyandibadde kyangu. Nga tudda mu kisenge nga kajojijoji w'ebibuuzo n'okunnyonnyola atandika. Essaawa ng'emu n'ekitundu nga bakubuuza ku nsonga ki, lwaki gwe, yaani kati n'osooka onnyonnyola Oluganda lw'omulinako. Olunnyonnyola osikaba amanyi ono omusembeze oba otegera distant relationships ezo nti taata bw'azaala gundi, taata wange omuto bwe yazaala gundi, gundi y'omumanyi nti akati ono kwamba ebintu ebimu ababirimu nkiwa babitegeera. Naye ali wano e Uganda kati essaawa eno ojja kusanga omusajja kati ani nga gwe woowozesaako nga nze musajja. Yes, but muba mwategeeragana. Ne nfunako omulimu nga nkolera mwezi ogwo ekyagunzijako anti nga ssente zonna mwewolako. Omukazi. Lumu siyeerabira namwewolako tugende mu Afrika. Ne mugulirayo n'ekiteeteeyi. Ku ssente ze. Ampole. Namuga nti mpolayo ssente. Amasanyalaze lumu ne gaggwako nga ttaani yange. Ne mugamba gwe mpola. Nga tatagaana. Teyagaanako kumpola. N'omusasula. Anti ng'omwezi gugenda okuggwako oba ofunye pound banga 1500 oba nali mu 1500 sijjukira bulungi. Ng'omusobola okutuuka ng'olwenda lulwe. Kitegeeza omwezi ogutandika totuuka mu 10 era sayiko n'eddamu omulimu n'enguvaako.
It would belittle me so much bikaseera kakati mbadde njagala ompoleyeko ku ssente naye ndowooza linakusasula bulungi kale omanje ezaaluli naye kati nakusasula bulungi sooka ompeeyo ebibiri oba nakukubira amasanyalaze gaweddeko n'omugamba kati kola bwoti mpole 10 oteekeko gwe funawo owandiika teweeralikira omanja sisasula bulungi osasula bulungi now that was my experience naye one nze nja babuulira Bulaya simwevuma yanyiga as a matter of fact era emu ku nsonga lwaki maybe nze saakola nnyo na ssente Bulaya buli mwaka nakomangawo wano nendya ssente zange ewiiki nga 3 oba mwezi nana lumu lwe nakomawo nga ngenda kubeera wa sisita wange endejjaawo alina bba mukoddomi wange musajja mulungi nnyo manyiza bakoddomi bange bonna nalwaki gamba nti balungi nze bakoddomi bange bampa oyo baliwo mukoddomi wange bamita Karimu Sebudde abadde ne mwannyinaze emyaka ndowooza kati nga 3 kyo nkikugamba okulaga nti bannyinaze bafumba atunda alina edduuka ly'emipiira awo mu Ndeeba ne bwe gwabika kati wano nkuba essimu ne baguweereza mukoka nkuweereza omupiira ate bwe mba siisasula era mubuulira mugamba muko siimiridde bulungi naga tofaayo naku ezo yakikoze ekyo kyenkugamba so nali wakusulawo oyo sisita wange lwe natuuka ne nteeka ebintu awaka naddayo kwetegeka genda ku kisaawe ng'oli ku nkaluzo olya era kyoboolaba abantu abava ebeeru abo olumu abantu abamu tebabategeera but life is very hard out there but much as it is hard nze sijevuma nina ebintu bye nayiga okukola nayiga okukwata obudde nayiga communication skills how to talk to people ebintu ebitasomesebwa mu class bingi byoyigira Bulaya nayiga office politics buli office erimu politics waayo naye gwe fubanga nnyo olabe ekyakutwala okukola okisoosowaza omulimu ogwo gujja kwanguyira you will remain valuable in that workplace than omuntu aconcentrating ku work politics gundi ayagala gundi abisana ne gundi wali abantu ng'obudde bamala bungi nnyo wano wonna wajjirawo ko ka retrenchment oba ki trust me bakutema nina gayi oli gwe naleeta oyo gwe najja ku kisaawe namutwala eyo mu laundry eyo njerabira erinnya naye bwe namutwalayo omusabira omulimu okulaga nti nali mulungi ku mulimu ogwo omukazi manager yambuuza yaŋŋamba nja mukubira jje atandike namuza but don't you want to come back and work ako kabeera akabonero nti wali mulungi okifuna era bwe twavaayo mu mutima gwange ne ŋŋamba ono tafunye mulimu because wulira omukazi bwambuuza but don't you want to come back and work naye gaayo oyo lwaki namunyiigira sebo gaayi afuna omukazi yaddingana ne ex-we na bw'ateekayo empapula n'afuna enju nga n'omukazi alina enju ne mugamba mpangisa enju yo kasita gwe wafunye wali gaayi teyeefuula ezzike n'agaana naye nga nze namukolera ekintu namujja ku kisaawe mu buzibu obw'amaanyi namusuza for about a month or something paka lwe yasobola okugenda ate nga simugobye bino mbu abantu bagoba abantu ne babasuula ebweru but nina kino kirowoozo kyange buli lwokolera omuntu ekirungi ye n'atakusasula byebyo naffe ebirungi abantu abalala bye batukolera Katonda baayitamu n'agamba oyo yayamba omusiru oli nange kamuyambe wano because nange along the way ne Bulaaya yennyini na wano
I have got a lot of chances and I've met great people who have helped me a lot. You get it? So now, back to Kapale, finally. Kapale, one, yanyumya experience ye. Kati olabe yange, nange nsobola okunyumiza bwekyo. Naye ate osobola okuleeta, nina barelatives bange, nina abantu bangi bemmanyi Bulaaya. Stories zaabwe nga nzimanyi. Nga nakuleeteddeyo omu, ajja kunyumiza ate naye endala. Okiraba? Kapale ekyo kyanyumya. Nsaba akinyumye nga takifuula nti buli muntu bwatyo bw'ayitamu. 2. Kapale si yasoose okuwasa oba okufumbirwa. I know people who have gone through that route and they are very happy and they are very successful. Nina gwe mmanyi eyamufuna bwatyo. Kale si mu bubi kuba kyekituufu. Nga munene, nga mubi, nga tali very hygienic, Gayi kye yakolanga. Nga asooka kutamiira okulumba. Nga Gayi anywa eccupa ya Gilbey's namba. Kwegamba nga alumba talaba. Ontegera kye gamba. But na maintaininga nasigala ku mulimu paka lwe yafuna ebipapula. Era bwe tuwogerera olwaleero ssebo mutuuze. Ne lycée passé agirina. Kapale ensobi endala gy'akola ey'okugattamu abantu mu bisiru bye byayogera. Yakoze ekintu I also felt bad. Yagambye nti Kakalaamu yagwa eddalo, which is not right. Musajja akola mirimu gye, musajja ali mu bulamu bwe, ali Canada ono ali America gye yeesiriwaliza amusiseemu. Mu bintuntu bwe bitu, please never drag in people yadde okuba waako ng'ekyokulabirako. Baleke. Abantu bano banyiiga mangu. Then lastly, Kapale n'abantu abalinga ye mujje okweraguza mu Bulaaya. Okweraguza batya? Kapale believes in witchcraft. And he practices witchcraft. Yes. Mu kunyumya kwe anyumya n'agamba kakati ngenda okulaba nga bwe nebaka simanya ndaba entaana nebaka ndaba biki kakati awo nga nina okufuna omuntu e Kampala n'emperizayo ku ssente bankwatemu tumi ne ngamba abatulaba eddogo terikola naddala e Bulaaya. It is a very wide, long topic, and because it is one thing that people practice in privacy, I don't want to go into the nitty-gritties. Naye kati eyo nayo tabu yamuleetera obuzibu. Omanyi kasita omuntu akkiririza mu witchcraft, ne bw'asirwala oluggi ne lumukuba engalo, ng'aga nti jjajja oluggi lwankubye engalo. Otegera ekintu bwe kiti. So, what he went through, and ebimu yabyereetera. Naye bituludde nga tubyogera. Bw'ogenda e Bulaaya, ki ekikozesa live? Olina ekintu ky'opanga, ofunye omukazi muzungu. Omukazi tamanyi Luzungu. Ekirala, bannayuganda, mukendeeza ekintu ky'okwogeranga mu Luganda ng'olina omuntu atamanyi Luganda. Ate temwerabira n'omuzungu gw'olabanga Fala. Kyangu nnyo omukazi oyo okubeera nti either yafuna omuntu ate kati ne app zajja translatinga. Yes, olumu translating correctly naye esobola omuwa the general body. And bw'ojjukira ebintu bye yayogeranga ng'ebimu beera bya kisiru. So he messed up his own life. Omuntu ali e Bulaaya kino nkyogera nnyo. The most successful people in England bwe bava wano ne bagenda kye basinga okukola kusooka kuta Uganda ne bagyesonyiwa ne yeesootinga eri mugenda okuddamu omulaba ng'oba alabiseeko oba kiki emirundi egisinga ng'amaze okutereera.
naye ono yagenda live ku live fuku kiwejjowejjo amesinza apo omukazi gatabusi ngale wano njagala kola disclaimer if you didn't go through what I went through tojjanga okubagana mpali ng'ogamba kasendi kalimba saba kasuku akuwe chance ojje otuwe story eyo mpadde yange ate sigitaddeemu superlatives sigitaddeemu bungodiira njikuwadde nga bwe yali nina mukwano gwange awo Watford Sarah, I hope you're doing well. Nina mukwano gwange omulala muganda wa Ivan neye Sarah. Oli ye Sarah omulala ye Sarah. Sarah oyo yantwalako waliwo ekizimbe ekiri awo kumpi ne Big Ben kiwanvu. Yantwala awo nangulira ebyo nanteekamu dinner on the house. Omu ku baabo ababiri gwoyogerako alina mukwano gwe ye Brenda. Yes. Kati Sarah yalina mukwano gwe Brenda. Brenda oyo fani waffe nnyo era afollowinga ali America. Ali Boston. Naye Brenda walinga omanyi okumpeerezaayo ku nkalu. What happened? Naye yampeerezaayo amabugo. Amabugo yankubira era ne gakutuuka. Ne Sarah yampeereza amabugo. Tebeegatta. Tebeegatta. Beegatta. I think so. Nzijukira ku linnya lya Sarah mu mabuga. Njagenda Bungereza later this year. Njagala genda naye kuno njagenda ng'omusana gwaka. Nandigenzeeko e Bungereza naye. Koyo gendayo nga wannyogoga. Era sinza kwagala genda nga wannyogoga. Nze njagala nnyo ngende ng'oba waliyo nga Afrigo ng'eyo oba ki. Gundi waliwo omwami ategeka Afrigo. Ndowooza mu July. Waliwo omwami abategeka. Bwe wabaayo atafaayo nteekaamu tiketi nzijeko e Bungereza. Uganda Airlines, I fly direct. $nga 1500. If you are my fan or my relative, nteekaamu tiketi. Si akunnangira. Ojimpa at goodwill. Saagala lumu mbeeko kyenjogera ogambe oyo ayogera ki? Namutekamu wano ejo. Nedda. Kano nange Ebola eyo kyekiŋŋaana okugenda ku invitation ezimu. Ogismeringa ng'ejja kubaamu. Waliwo akuyita jangu tuulemu wano n'oga nja kwogerayo kamu abajjukize nga be yanteekamu. Waliwo n'abanyumya ekigo kyatama. Oyo nze muliisa. Wenkuza okutuuka wano drink eyo gy'oguze mbabutaginywa nandifudde. Bwana Kinene naawe nkubuuzizzaako awo. Kinene Michael ne mukyalawo. Waliwo Basha. Nina musajja wange Basha. Nina musajja wange Mukasa. Oli otya? Abantu tebamumanyi naye musajja wange. Nina musajja wange DJ Shady. Alina Shady mixtape. Mu May 2025. DJ Shady mixtape party. Yogenda nyumira abantu. Abamu ku bantu bennali nabo ebiseera ebyo mwalimu Brian Kasule, mwalimu James Muwanga, yali musajja wange. James Muwanga. James Muwanga ne duli nabasangako. Wabalabako. Muwanga ne Mukowo. Nuwa Kyeyune. Mukowo no juzi yajja n'andaba nasembayo beerayo. Yajja n'andaba. Nanjo kyaye enkalu. Musajja Rofiti nnyo oyo koddomi wange era naye aweweera engalo. Mukama nnyambi. Yampayo ku ssente. Nze bakoddomi bange bonna. Yanjo kyayo. Bakoddomi bange bonna baweweevu engalo. Ne sisita wo gwe sitalabangako. Saala akola emisana n'ekiro. Actually olumu akola nnyo ekiro kati emisana aba yeebase. Naye ebbanga lyabaddeyo ssente zonna kyayagala zaaki. Alina projects kuno. Zakwasaganya. Ayagala akomewo kuno. Nga income ye eri at a certain threshold. Nga buli mwezi ali sure. Nti alina sente bwezi azifuna. Tuve wano. Pobeere olokibwe apa.
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange